Minister wa Museveni omu bwe yabadde ku TV olunaku olw'eggulu yakoze statement nti Jacob Oulanyah taba kuva mu UPC kwegatta ku kibiina kya NRM oba osanga teyalibaddeko speaker. Era n'agamba omuntu yenna yagala ekifo eky'obuvunaanyizibwa mu ggwanga, omuntu yenna yagala okubaako ng'Oulanyah olina okuva mu kibiina gy'oli opposition ne weegatta ku gavumenti ya NRM. Kati ne stage era kiki yabadde ategeeza omuntu yenna yagala okubaako ng'Oulanyah mu ngeri ki? Omuntu yenna yagala okufa kuba Oulanyah essaawa eno mufu. Kakale omuntu yenna yagala okubaako ng'Oulanyah, omuntu yenna yagala okussa omukka gw'enkomerero alina okujoyininga NRM kyewabadde otegeeza. Kubanga kuba speaker bw'ogambira nti yava mu UPC ne yeegatta ku NRM kyekyamukuula speaker ate obwa speaker bwe bumussizza. Kakali bw'ogamba nti omuntu yenna ayagala okubaako nga Jacob Oulanyah alina okwegatta ku NRM, golooza ffe tetwagala bulamu. Mukama wange ssebo, golooza ffe tetwagala bulamu. Mwe babeesembereza walikoze statement y'ekitegeevu n'ogamba nti omuntu yenna ayagala okusigaza obulamu wadde toyina bitiibwa wadde toyina ssente nnyingi, sigalayo mu opposition. Bw'ojja mu NRM oba osembereredde entaanayo, era entaanayo bw'ogenda mu NRM obeera ogikubye oluggi. Eyo no statement eyali badde ey'omuzinzi kwawoga nti ayagala okubaako ng'Oulanyah alina okwegatta ku NRM. Obanga agamba ti ayagala okufuuka omugenzi alina okwegatta ku NRM, ayagala okuba entaanayo oluggi olina okwegatta ku NRM. Oulanyah gw'otujuliriza oluvannyuma lw'okuva mu UPC ne yeegatta ku NRM, musoboleyo tumwanirize mutusongereko. Kale twesiime naffe tusikirizibwe okuva mu bibiina byaffe twegatte ku the mighty party NRM. Naye bw'oba tosobola tusongera ku Oulanyah nti wuuli atambula, toyina ngeri yonna mukama wange gy'oyinza tusikiriza kwegatta ku NRM. Oulanyah tumwesiimise ng'olwaleero ne maiti ye mugenda ziika Kigogo nga ne taata we mugambye nti Anita Amangu yalina okwogera. Taata talina kwogera kuba bwe munaamukwasa akazindaalo agenda kwogera ebiyitira. Era ffe twegomba ekibiina ekyo walikoze statement ya kikugu. Bw'oba okyayagala obulamu, bw'oba okyayagala eddembe, bw'oba okyayagala okussa ku tukko otutono, bw'oba okyayagala okusulako mu buliri bwe weebikke n'otulangiti tw'otutono, munnange sigalayo mu kibiina kyo. Bw'ojja eno ogenda kusula ku kitanda obwaguuga, ogenda kulinnyanga ennyonyi nga bw'oyagala, ogenda tutambuliranga mu bugombe. Naye bw'aliba akunonye ngamba ono mwami gundi, bw'aliba atuusizza okwagala okutwala emagombe w'omutaka Ssenkaaba, obukuumi bw'obungi ate bwe yakuwa tebugenda kukuyamba. Sometimes bugenda na kwetaba mu kuggyawo obulamu bwo. Abaffe mpozi n'akalala akasembayo, taata alese omufu ku kyalo agenze Nairobi. Mwami Yoweri Kaguta Museveni taata alese omufu ku kyalo agenze Nairobi. Akyayita mulese na ku kyalo taata alese omufu mu nnyumba ye n'agenda ku mirimu gye egy'okusuubula. Kibanga omusajja omusuubuzi w'emmwanyi bw'anaafiirwa omwana n'agamba nti mwami katanyoleka olwedde nabadde namugambye dda annogera obumwanyi obwo ŋŋenze kubunona mwe muziike nze ŋŋenze. Kale yali tulekedde omufu ku kyalo ne tumuziika ne maama okutulekera keesi omuli Ekigogo. Aye nakyo kiruma. Kaŋŋende mbakane n'omulimu gwange gw'okunoonya omulambo. Olwaleero ssanduuko lwe bagiziika mu butongole tujja guweereza gwo bajja nagwo guziika. Nze yeekolera itongo gitambuze ŋŋenze.